Kadama TV njagala tuwulirize ebigambo bya Amina Nesiima ayina embuulira gy'ayagala okubuulira mu bakadaama n'enneeyisa omuntu ye gy'asuubira nga ye ku lulwe omuntu engeri gye weeriisizaamu. Kansuubire nti buli kimu kitambula bulungi oludda lw'eyo. Naye nga muli mutya mugye baleka emirimu. Waliwo yapositinze wano ekifaananyi ky'omukyala ng'empiso yamufumisa ekigere. Bakazi bannange kambuuze, ani gw'okolerera? Wajja kukolerera ani? I'm sorry. Era we nnaaba njogedde obubi mbasaba munsonyiwe, naye ekibuuzo kiri nti wajja kukolera ani? Era bw'oba okeera ng'ogenda kukola heyi ogamba ki age? Bw'oba okeera ng'ogenda kukola obeera okeera n'ani? Obeera okeera kugenda kukolera ani? Njagala tubeere serious. Sigenda kulwa wano naye njagala tubeere serious mu bintu ebimu. Bw'ofuna omusaala ngamba ggwe ng'oli mu nnyumba sifuddeeyo nsi ki gy'olimu. Naye bw'ofuna omusaala nga tonnaguwa baana bo, nga tonnaguwa maama wo, tonnaguwa mwami wo, naawe omwami nga tonnawa mukyala gwo. Listen, first take care ku bulamu bwo. Gwakeera n'ogenda n'onoonya ezo ssente. Te madamu wange angamba kinawe. Ndaba mpeereza ka message waggulu awo oba kiki. Kasooke muwulirize oba nnaakomawo, kasooke ndabe. 30 minutes kankomewo kamala omutwalira amazzi g'okunywa. Nkomyewo. Mbadde ntuuseewo, mbadde nkubuuza gwe mukyala munnange nti bw'okeera genda kukola obeera okolera ani? Ssebo okolera ani? Nga tosobola kwefaako ggwe. Otya nga tosobola kwefaako otya? Oli mu nnyumba kati wano e Dubai tukola 1,200, wali aba 10,000, wali aba 15,000. Okitegeera? Naye nga tonnakeera kuweereza ssente ezo ewammwe, sooka weekebere. Ngamba ggwe bwe batawa ebintu ebikumala kubanga I want to ndaba nnoono nga tebannabakkeera ku makya osindika ezo ssente ewammwe, sooka okebere wooli. Ebintu by'olina bikumala. Olina sabbuuni w'okunaaba temutuwunyira, pafyumu muyina, olina pads, olina engatto z'okusiibamu, just obuntu obutono tubwetuuseeko. Obuntu obutono tukole ki? Tubwetuuseeko. Ofuna 1,500, ofuna 1,200. Oli mu nnyumba ya Muwarabu ofuna nusu 8, ofuna 9. Naye nga tonnalukwata ku lusindika ewammwe, sooka weekebere. Ebintu by'olina bikumala. Nina engatto yange wano. Eno engatto nagigula 40 riyals e Saudi Arabia. Gye nagigula omwezi gw'Omunaana last year ogw'Omunaana.
Kati ezo 40 reals bwe tuziza mu Uganda zirimu emitwalo emeka? Mitwalo 4. Naye n'engatto oba nkugambe ntya terina gyeraga. Njambadde okuva omwezi gw'omunaana up to now. Navaayo Saudi nengenda naye Uganda neemalayo ennaku ze namalayo nga njirimu gyenaabiramu gyenyambala mu nnyumba okitegeera. Wabula nyina ezigenda emmanju eno yo sigitwalayo yakutambula mu nnyumba. Kati bw'okwata 50 dirham oba 50 reals n'ogula engatto bweti n'ogyambala mu nnyumba, ddala ddala mukyalo ovaako ki? Wajja kukola empiso egenda kufumita ekigere, ekigere kizimbe, ekigere kivunde. Ogenda kukomekkereza ng'ekigere ekyo bakitemyeko. Eno bannange teri opusoni yonna gye bakuwa nti oba kati kulongoose. Bajja kukisala bakutikke bakuzza ewamwe yajja n'ebigere 2. Ogenda kuddayo n'ekigere ekyo 1.5. Mutwego toli mwavu, omutwego gwe muki? Gwe mwavu. Gwe mwavu. Omutwego gwe mwavu. Eyo n'envaayo. Gwe wenna ng'oli Saudi Arabia, ng'oyagala ng'oli Saudi Arabia, ng'ennyumba gy'olimu tebakuyisa bubi, olya, onywa, bakusasula. Naye ng'owulira ekigambo eki Dubai kiringa omuntu ali Kaseese, omuntu ali Fotofoto nga bw'awulira ekigambo nti Kampala. Bannange tera atayagala kugenda Kampala, bannange tera atayagala kugenda e Dubai. Nze bw'oba oyagala kujja e Dubai, agenti wange yandeeta, sobola okuwa ennamba ye n'oyogera naye nkuwe. Siyinza kuleeta wabula yakuleeta. Wabula omukisa mpewo, ate omukisa gujja lumu. Ate bwe bubanga ng'omukisa guzze gukwolese. Omukisa bwe gubanga guzze gukwolese. Gwe ng'oli Saudi Arabia, w'oli nga tebakuyisa bubi, toyina baana basukka mwogo nga tebakuyisa bubi, wabula kontrakiti yo bweggwako, yogera nabo nti munyongeza omusaala, bakugambye nti yes or no. Bwe banaakwongeza sigalaawo. Kigenda kusinga 100%. N'ojja wano e Dubai, n'ogenda mu nnyumba n'osangamu Abafiripino, n'osangamu Abaindonesia, ne mutandika okuyomba, ne mutandika okwekuba n'ebintu ebifaanagana bwe bityo. Nkugambye omukisa mpewo. Bwe gubanga gukwazise gukujjira, ne bwe gubanga kuzze gukwolese. Alhamdulillah, era neebaza Mukama Katonda mbadde Saudi bwogu mu nju. Right now ndi Dubai bwogu bwomu. Ekyo nekyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Yeebale. Allah yeebale okuba nti akyankuumye bw'atyo. Dubai kiringa muntu ali Kaseese oba ali Fotofoto nga bw'awulira ekigambo nti Kampala. Tere atayagala kugenda Kampala wabula talina transport. Tewali muntu atayagala kujja Dubai, naye Dubai tuwulira kigambo. Dubai bantu si bizimbe. Maama nnyabo nga Dubai yakukubye wejjuse kyakujja mu nnyumba y'Omuwarabu we Saudi Arabia. Dubai tebeeguya. N'obwaba nga yakujje ku ofiisi n'akugula miliyoni zeezo 4, n'akutuusaayo n'okola amamya ng'akuzzaayo. Omuwarabu we Dubai akuleeta n'akukalakata weeki enungi ezo 3.
n'amala nakuzayo n'akugamba nti sooka olusweyi. Okitegeera? Sooka what? Sooka olusweyi. Kakati nze obuzibu obwange sooka olusweyi, but I'm smart. Era nze bw'oba tolutedde lunaku olwo onzizaayo ku ofiisi. Naye bw'ogenda onneetegereza ennaku ezo ogambako ne neighbour wa. Nze mu nnyumba famire gye ndimu, ofiisi yange, agenti wange wakavaayo Abannayuganda aba 3. Because of who? Because of me. Because of me. Amina oli muntu mulungi, you are smart, you love baby. Twagale naffe Omunnayuganda bakujja mpozi ku ofiisi ewa. Nenamba nga njikuwa ng'ojja olugumi. Aba 3 oba akavaayo kati nze wookuna. Awo wooli tosigawo bukyayi, wabula sigawo ensigo ennungi enaakusikiriza okugoba Omufiripino baleetewo Omunnayuganda munno. Naye gwe nga weetyankuula n'Omufiripino gw'osanze mu nnyumba oba gw'osanze ng'akola wa boosi wo wa sisita wo, muli awo mwevuma. Nsigo ki gy'osize? Ki ky'osigaawo? You guys, kangende eri eddaako neebake. Nkomawo enkya era tulabagana enkya ekiro ekirungi.